Erinnya lyange nze Nabitaka Fatuma Ndisaba. Nange nze ndi muki? Nze ndi mu byo. Siri mwana muboole tebagenda kunkebera bugere. Bwe nagwa basenga bagirawo ne baleeta ekyogero ne banaaza ne batuuma n'erinnya. Si weewaawo. N'olwekyo omubala ngukubira ddala nti NRM oye! NRM oye! NRM kyo! Ngukubira ddala sirina kweboolerera kubanga bali abalala bagamba nti bwe banajja obwa RDC babujjawo. Bwe banajja obwa RDC tebabwetaaga. Era bo mu bintu ebyonoona ssente z'eggwanga balaba bwa RDC bukka. Amafuta g'emmotoka zaabwe tebabiraba. Ebyabwe emmotoka ez'ebukadde 2,250 tebabiraba. Tebalaba ssente zonna zigenda mu bintu biteetaagisa. Naye gwe bw'oba oyagala okumanya relevance oba omugaso gw'ofiisi ya RDC, keera olw'ebbalaza, jangu olwokubiri, jangu olwokuna, ate kati tekikyaliko lunaku. Tuulako ku ofiisi ya mwami muwummuzaawo, tuulako ku lubalaza olwa DEO olwa production, wetooloolekaawo omanye kye bayita ofiisi ya RDC. Kaakati abo tubaveeko kubanga era tebajja kumanya. Alhaji Aruna Semakula ne executive ye olw'okuteekateeka olukuŋŋaana luno okutulyenajayizinga kubanga tumanyi nti tugenda mu kulonda naye omuntu ng'omuntu yeetaaga okuzuukusa, yeetaaga okulaga nti ddala mumufaako, yeetaaga okulaga nti waali ate nga mmwe mumulaga nti waali. Okulonda kuno kwa ffenna naye ate ono nga Ssenkulu Mandwa mu NRM wano mu mukono alina okulaga nti emmandwa zasse era alina okutulaga nti agenda kusamirira n'okutembeeta emmandwa ezo. Bwe njogera bwe ntyo omusumba Lwandasa agamba ye mukwano gwange Fatuma abadde ki? Naye emmandwa musumba Lwandasa yoyo Yesu akulinnyako mu kkanisa n'ovayo n'obikkula Bayibuli n'osoma essomo n'osoma essuula n'osoma eyo aya ya Quran awo nga ngenze wakaabisa enkuba ekulinnyeeko okugiwaako Samoni ku lunaku olwo. Eyo ye mmandwa erinnya ku Ssemakula eyambadde kyenvu, ye mmandwa ekulinnyako n'okwata Bayibuli n'obuulira abantu, ye mmandwa erinnya ku Ssenkuba n'alinnya emimbaali n'akutubba. Ne tumanya nti kati kutuba gy'otuwa yakulonda, naye lwaki tulonda? Lwaki twandironze abantu abambadde yero nga ne mu mutima bakola bya yero? Eyo ye mmandwa gye ntegeeza. Era ye mmandwa eyaleese abakulembeze bonna bano abatudde wano nti waliwo ensonga ssemasonga egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ensonga eyo etandika ng'ennaku z'omwezi 23 erina okubeerawo nga 28 ate egende mu maaso okulaba nga tulonda paka ku women councils ku national level. Eyo nno y'ensonga ssemasonga nti olwaleero ng'olina emirandira bw'oba tolina bakulembeze ba byalo tolina. Era ennaku yonna ne PPM amaziga ge mukaaba mugakaabya olw'okuba nga mwalonda bubi ku byalo. Nti waliwo policies za gavumenti ezijja ssebo musumba Lwandasa nga tezigenda kutunuulira ggwanga, nga tezigenda kutunuulira muntu, wabula nga zitunuulira manifesto ya NRM. Kubanga kyekibiina ekyawangula ekyaweebwa obuyinza emyaka emeka? Emyaka egyo 5 tukolera mu nkola eya manifesto ya NRM. Mu manifesto ya NRM tulina okugaba ssente za PDM. Oweekitiibwa Museveni ze yayongeza nti zaali obukadde 10,000 buli muluka, kati wano mu Kampala and Emiriraano zigenda kubeera obukadde 10,000 bimeka. Bw'atalina bujja ng'olina obusobozi obutuula ne balo mu nju n'olema okugamba nti omwana owange ye yandibadde akulembera banne nga Ssentebe, naye n'olowooza omwana wa bbeere ddene. Baawo n'akubuuza nti abange mbadde njagala okunoonya n'abeeranga omukulembeze w'abaana bano. Hajjati olowooza nondani? Ekyange kino kitunula nnyo wansi, ekyange kino kyebwalabwala, si ky'abantu. Olowooza owa bbeere ddene wali si ye yandibadde? Kwegamba omukisa ogugwo
omukisa ogugwo n'oguwa abaana b'Abaganda babbaawo. Nze neewuunya abasajja bakyaliyo abalamira abaana b'Abaganda baabwe obusika kubanga bo bazaala baana bawala. Naye ng'ate tukirabyeko ne mu constitution nti ffenna tulina affirmative action, ffenna tutegeera kyenkanyi, ffenna tusobola okukola oba ndi mukyala oba oli mwami, ffenna tukola kyenkanyi. Kati awo ate wendabira bano bajja Ssemakula, Bahaji Ddumba, Bamwami Lukooya nga bazadde abaana bawala ne bagamba nti nze nazaala byana biwala omusika mujje wa neighbor. Abo bafaananira ddala abantu b'NRM bentudde nabo abagaana okulonda ab'NRM ne bagamba nti tugenda kulonda bali kubanga bwe tufiirwa bali batubeererawo. Naye mu kukaayana mu kugoba bamaama mu maka bugagga bino bw'afubutudde ne nnamwandu eyasogolanga embidde amufubutula n'amufubutula mu nju. Njagala okuleeta omulimu gwange okugugatta mu kulonda kwammwe mutegeere kyenjogerako nti emisango eginfuula bize mu ofiisi gy'abaana abeeboolereze be tuleese okusikira emmaali gye tukoleredde. Emmaali gye tukoleredde ye PDM, emmaali gye tukoleredde ye UPE, emmaali gye tukoleredde ye youth, emmaali gye tukoleredde ye security, emmaali gye tukoleredde ye nationalism, emmaali gye tukoleredde ye democracy. Ffe abaabireeta ate tutandise okubisigiza abaana b'Abaganda b'ababba baffe, tutandise obisigiza abaana ba Beereddene kubanga olowooza nti olwo lwe banaakwagala ennyo. Tutuuse ne ku mbeera ey'abantu abayimiridde nga nabo bateese eyo mu paalamenti bateeseza PDM naye nga bwe twali tulonda obukulembeze wano tebaayagala ku pate yonna ekwata ku kintu PDM. Paalamenti mwana wange nabo bateesa nti Greater Mukono bagyongere ssente, bateesa nti Kampala n'emiriraano bagyongere ssente. Kaakati abo be bali Mwami Lukooya baagambye abeddira enjovu ne bajja okugabanya ettaka ly'emmamba. Olw'okuba ng'ogenda kuba olonze ssentebe w'ekyalo ng'ate mu mateeka yakulira enkola eya PDM. Era kati gye muli eyo tuli mu kuzuukusa bukiiko bwa PDM era tulonda obukiiko obupya. Abakimanyiko olaba bwanga nti mulonde ate nga yalina okubeera mu kulonda. Musumba Rwanda sootuwulira tuli ku bbaluwa ya Peetero yawandiikira Abakolinso naye ate oli aŋŋamba nti abalonda aba Peetero be yawandiikira ffe tuli Uganda, ffe tetuli Bakolinso. Kubanga ekigenda mu ggwanga mu maaso kulonda nkiiko za PDM. Oyo yangwa mu ngalo naye nze gwe baamusala ku kyenda nze asinga omulumu okusinga gwe yagwa mu ki. Ebyobufuzi bya bujja. Ekyo Mwami Lukooya yakinsomesa ne maama Nabikofu nti ebyobufuzi bw'oba oyagala PDM program ereme kubeera feria wadde ng'enjala etuluma eno y'emmere ya Haji Ssemakula ye kati bayanguyidde ky'obujjijja okunyiigira naye era olw'olumu mwasanyukako enalemo ye nansanyusa obbalaba mwebale kunyirira Haji webale tufumbira mmere n'okutufunira ekifo ekigazi n'owagira ataliwo NRM ye mukazi azadde omwana mu musajja ne bamubuuza ani abaasikira banne n'alonda omwana wa mujja we Beereddene. Saagala kwogera linnya nsigala ndi ku mujja wo Beereddene kubanze simanyi bajja bo boolina naye nze njogedde oli Beereddene kubanga be batera okuba bajja b'abantu ku byalo si bwe kiri Mwami Muwummuza. Lwaki oyagaliza omuntu oyo ayambadde ebikalakala ebitategeerekeka nga ne bwe twali twogera obulungi bwa PDM yagamba totubuulira twala Museveni wo. Kati nze mbagamba nti olwedde bye mulimu tubimanyi. Kati lwakuba nti sirina nnyo obudde bucunya Mwami yiga nze nina ebyalo simanyi Nakabale bw'abadde asoma bafulaga beyala baali asomyewa mbulira fulaga beyala wa Kiwanga Mawotto.
ali mu ONC naye luno olukiiko olukulu kubanga lwe lugenda okulonda ku byalo. Mbadde manyi nti mukyala Nasuna wano y'omu ku banene ba ONC naye nga waali wano. Olw'olumugirwawo okutuuka sina gwe nazze kuba naye njogera ku bwogezi nti bassentebe abo be musuusuutiriza baasindika dda abalabe ne bakwata fulaga z'NRM. Mubala nti mulina bafulaga beyara naye abo be mulowooza nti bafulaga beyara already be banoonyeza bakandideeti ba Nuupu akalulu. Nina omukolo kwe nnali yaani fulaga beyara ate nze soogera bya bulimba. If you want gun check. Nina omukolo kwe nnali nga tuli ku ddwa ya 40 ya mwana mutabani wange afande yafa. Mwamutegeera afande yafa mu Kiwanga famire ya Haji Tarutambudde. Luleto omunajja okwogera n'akiikirira ssentebe wa Nuupu. N'amala naga nti ssentebe abatumidde abagambye mumulabiranga ddala. Naye ng'ayogera mumulabiranga ddala izaawa fulaga beyara. Era bwe nasituka okwogera ne ŋŋamba nti okiikiridde ani? Ne mugamba mu kifo ky'okusaba akalulu kwo ate ogamba nti oli abagambye mumulabiranga ddala. What does it imply? Era olwaleero n'okwewandiisa kwe beewandiisa kubanga olwaleero bali mu kwewandiisa kuvudde mu public place we kulina okubeera ne kugenda ku ofiisi y'NRM kubanga eri mu maka ga candidate atali wa NRM. Naye bwe mubadde mutusomedde n'abo ne mubasoma. Sirimba kuno kuliko enamba ya JB mugubidde ne mugamba gwe nga ssentebe w'NRM ku kyalo ekyo ate era ssentebe w'NRM mu Mukono municipality okozewo ekyokulaba nga bano abawandiikibwa okulonda bagenda mu public place and a neutral place. Even in Kiwanga Kasokoso, that is not a word. Era akutte fulaga atambula asabira independent akalulu. Abantu tebalina nsonyi. Abantu abamu batwegaana misana ne bagamba nti bo si ba NRM. Kakati ate tutambula ffe abakutte fulaga z'NRM tusabira bali olunavaawo ng'ofiisi ya RDC teyambye. Ositegeera? So kitegeeza nti nantabulirwa ward mangu nnyo twandibadde tusituse ne tugenda tulaba obuzibu obuli mu nantabulirwa ward. Nina ekyasinza okuneewuunyisa. Ebimu nze njagala nnyo ne mbyogera abantu ne banyiigira ne twetala lapidi oba myezi 6 naye ng'omanye ensonga lwaki nakyogera because sitya ntalo ono ye yanyonsa mwami Lukooya. Nga bw'abagaye nti tatya ntalo nange sitya ntalo. Kasita njogera ekituufu. Yes, gwe n'otulera. Sitya ntalo. Njogera kituufu ne kinfula ow'eddembe. Nina sitatasi y'omuntu omu nga yamaze okulayira ng'alina fulaga yaffe mwamiiga. Okuva mu nantabulirwa ward alina ekifo eky'obuvunaanyizibwa kye yalayiriddemu naye ali ku lukiiko lw'ono. Omuntu oyo ku sitatasi ye ng'ataddeko omuntu ali mu bintu bimyufu ng'agamba kwoyo kwe tufiira. Because you people temukimanyi nti ffe tuviewinga n'ebintu byammwe for security purposes. Because nategedde tugenda mu kulonda ne ngamba let me check on these people abalina connection ku NRM ndabe ng'omukyala ataddeko omuntu ayambadde bimyufu ng'agamba kwoyo kwakola ki. Mwami Nakabaale bw'abadde ayogera naye amutusomedde nti tulinayo flag. Bawangula mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ku NRM bawagira bali ku opposition. Office ya RDC etulemesezza, office ya RDC mbi nnyo etulemesezza okuwangula obululu. Mwagala tukole kinga mmwe mu byekoze. Kubanga byonna mu byekoze mubimazeeyo. Musese ne muwomerera ne muva ne we mulina okukoma. Ekibiina mukitunze. Tuswalidde bagamba balwanira ebunyolo ng'abataddewa.
NRM is my party. Oyo bwe tuba twamulonda nga flaga bearer mubi, tutuule mu nju tulonde flaga bearer omuki. Enjala ebaluma naye nze ebyokwogera nina bingi. We tulina aba MP abananga bonna b'opposition tetuyinza kuseka busesi. Tuyina okuddayo ku drawing board tutambule with the office of the GISOs batubuulire wowe tulowooza we tulina ba flag bearer naye nga ddala tetubalina. Tulina okuddayo tuyambe mukyala Nasuna namulabye ekyampisi ne ngamba bambi afuddeyo atambula namulabye ne ngamba bambi afuddeyo atambula naye nga n'ono Baloma yajja mu ofiisi nambuuza amanya ne muganze n'ebintu by'abakyala byannema kuba nze ndi mukambwe abakyala tebantegeera naye kankuwa amanya gaabo bendowooza naye bwe nali muwa amanya namuga nti oyo wankwe oyo alinya enjuyi bbiri ono mulungi ono bwati because bonna mbamanyi era ntayinza nakulimba bonna nabamwa naye ne mugamba ono ali bwati oli ali bwati ono ali bwati ne contact them because bwe tuli naye because twagala okuregaininga but as we want to regain n'abo opposition batulina because ebifo bino bulijjo tubironda tebabimanyi kati olwaleero babikola ki kakati tulwana ki lwaki tetulina candidate omu buli division ne tubeera n'abagenda okumulonda ffe mwami Lukoyo ono yatuyigiriza ekintu ne mwami Nsubuga Eggoma nga tuyimirira ne tubanga abalina serotape oba gaamu w'oyimiridde ekifo kye tulonda kyokka ye muntu aseetuka ono n'ayimirira oli nadda emabega ono n'ayimirira oli nadda emabega paka lwe kwaggwa era bonna ne tubuwangula maama nalikofubira ebintu obimanyi naye olwaleero tetukyalina nakutuulako mu kisenge tetukyalina nakutuulako munda buli omu avuma buli omu amanyi nnyo buli omu mikutu gibafuukidde emikutu mwami Lukoyako jange mbasaba tudde mu nju tugende tunoonye bwe tugenda okukola mukono municipality tugende tunoonye bwe tugenda okuyamba Nakisunga bwe tugenda okuyamba Nama bwe tugenda okuyamba Kasawo bwe tugenda okuyamba Ntenjeru tutereze embeera kubanga embeera egaye tekkiriza nakabululu nze saagala kuwa percentages esirina in a reality ebyo mbivudde n'akusensebula nakola bwati kati bw'oba olina obudde obwanukula nawe n'ofuuka nuisance fe abamu twasalawo n'emikutu twajakayivinga tetubawuliriza bambi amusole bye munvuma sibimanya bano baddagalaasi be batera okunkubirako nanga agundi omuwulidde nti asimuwulidde naye n'omutu saagala gunnomerwa ebyo kubanga bambi muvuma abantu b'NRM twasoma ebivumu naye kwe kyoba omanya nti omuntu yenna ng'ekisanja kye tekinnaggwako nga Mukama tannasalawo ne bwona omuvuma nze kyendowooza nti tutuule butuuzi mu nju tunoonye awakyama weewa tutereezeewo mwami Lukoyako jange mbasaba tudde mu nju tugende tunoonye bwe tugenda okukola mukono municipality tugende tunoonye bwe tugenda okuyamba Nakisunga bwe tugenda okuyamba Nama bwe tugenda okuyamba Kasawo bwe tugenda okuyamba Ntenjeru tutereze embeera kubanga embeera egaye tekkiriza nakabululu nze saagala kuwa percentages esirina in a reality ebyo mbivudde nti waliyo kumuluka saayi abantu abeesomye okubaga nti omuntu yenna anazza wano ensowera y'NRM ne bweneegwa ku mazzi neneebuuza buno omukwano gwange ndabanga omusajja ow'amaanyi yimirira bakulabe bweneegwa ku mazzi nga y'NRM essaayi nsaba tugende essaayi nagambye omusajja wange oyo flag bearer tugende essaayi kubanga waliyo enjaga ng'efuuse ekizibu I think yalinze ne DPC Mugerwa ne tumalayo enjaga eyali ekolebwa abakulembeze ate abala mu gavumenti mu bitundu ebirala
so nsaba tukole security meeting ya ntenjeru naye ngo tugenda giteeka saayi ng'okulonda tekunnaba. In this week tuteekeyo security meeting tufune abantu abo abeewaana okuba ab'amaanyi okusinga ffe abaheadinga security. You can't just say munensowera bweneegwa ku mazzi y'NRM mukuba nga twagala okukuta NRM egwere ddala muno mu Ntenjeru. Who tells you? Kati naffe tujjemu ssente zaffe eza PDM, tujjemu youth, tujjemu enguudo, tujjemu buli kimu. Because abantu bano mwe mubaleese n'okubeera nga bayogera ebyo bye batalina kwogera. So we promise the security meeting with my new DPC, Mr. Nsabimana.